Nenda banga abantu bali eni skin munvuma. Kati munvumira ki? Ayati ze dimogezi wa Fangon enkuka ye yasinze. Nkwacho festival yafunya abantu 13. 13 ze mwafunye. Enkwacho yagenzo bagwako kumacha. Ati mwabadde mulidda amayirungi. Kati nga buli mutwe mulaba. Okay, buli mutwe mwabadde mulaba mu basatu. Nenge ekyaddala enkuka tobongoota. Ye yasinze. Enkuka ye yasinze. Mayinze Junior nze njogera mazima. Kati mulioko muvuma ku TikTok. Adagaze ni mwogezi wa Fangon Forest. Mbu Junior butakuwa sente. Bambi nze nina sente zange. Nze sikola analysis kunsasula. Njikolerera gwanga. Ewo tuteka mulevo zamu. Kali nalebe bakadama. Junior alien omuvuddemu mayirungi gegaba kuba. Nenge enkuka ye yasinga abantu. Mukitegedde ekyo. Era temuddamu n'okugamba mbwekuuka simanye enkuka yasinga enkwacyo. Naye kati mwe mayirungi gaali gabakubye mwaka era kumacha. That's when you understood nti baba kiki. Baba wangula. Baina abantu 13. Yero Naddi Mayinja yakabirawo. Naddi Mayinja ye yali soba. Nenga bwebityo nawulidda lweiji bamukubya obucupa. Gwe lweiji webaze ne Katonda nti wayimba kati babebe kulu bo tebayimba. Nalabye aba western muli banyivu mbu lweiji bamukubya obucupa. Bamukubye obucupa. Enkuka bwetyo bweba. Ne babebe kulu tebalinnyayo. Kitegedde so temubeera okwekubagiza fe batukubye obucupa afe babutukuba kubadda. Kati gaye mwabava mu west mwakategeera nti obucupa we buli wano. Wana abantu bekuba obucupa ne biggwa. Bebe kulu ngate muganda ye teyayimbi. Kati ate gwe lweiji wafunye n'omukisa oguyimba kati you are complaining. Wano naawe abantu bwe batyo. Abantu wano mu Central bako. Babebe kulu bali yadda sente za government kati lwaki baba bayimba. Naye nga namwe abakuba abantu obucupa mweddeko. Guno mwaka mupya. Empisa zammwe muzikomye mwaka guli. Tetuwagira kuba abantu bucupa. Naye kati namwe era namwe mukaaba nnyo. Lweiji wa makasita wayimbye. Kati kyoba okola lweiji gweddayo buzimbalala oyimbe eyo ate waliyo bucupa naye wano ekikono kiri mu nkuuka awo. Nalabye abagamba mbu Kabaka teyazze. Kasita Semakookiro yabaddewo annange. Semakookiro wabaawo ne Ssaabasajja Kabaka abaawo. Mukitegeera nti ye second in command. Kati Katikkiro lwaki wali odde emabega ga tenti okubire Kabaka essimu ng'abantu batabuse. Naye gwe kakati era lweijja okaabisa kyejo olaba bavuma Katikkiro. Gwe amaaso gamukanuka. Abantu bamuga twagala Kabaka. Katikkiro yadde mabega ga tenti nakubira Kabaka essimu namuga bagambye bakwagala. Awo munkuuka awo abantu baatabuka. Ne bamugamba Katikkiro tetwagala otumaleko wuzu. Leeta Kabaka gyali. Nadde mabega ga tenti nakubira namuga mukama wange bagambye bakwetaaga. Ozanyisa abantu b'omunkuuka tebasaaga. Ne bali awe baleetera omulangira Semakookiro n'abawuubirako Abaganda ne batereera. Baamala kuleeta mulangira Semakookiro n'awuubira ku bantu. Abantu emitima ne gibakka.
So n'olwekyo ebintu by'Abaganda bwe bityo ebiba bya kibuli. Kati olaba Bebekulu tayimba mu nkuuka. What about you Lweigi? Bagana kamiliyoni kuyimba ne bamukuba obucupa oleeta Lweigi. Namwe mugenda mu ebintu ebitegerekeka. Kati bigayi ba mukubi obucupa myaka ena. Jo musajja watu lwe yayimbyeko. So n'olwekyo tulekerawo kabisa ekyejo. Dozu sanga. Abatasobodde kuyimba mulinde omwaka ogujja. Joni ate mukunja bamukubidde ky'obucupa. Abantu tebakyagala bamalira budde.